Okusinziira ku ntematema y'embeera y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 owa budget framework paper, Uganda yeetaaga obumbi $4.9 okusaasaanyizibwa ku bintu eby'enjawulo. Mu kiseera kino, akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'embalirira kazze kayita abakulira ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okwennyonnyolako ku nsimbi ze baasaba mu mbalirira eno. Nga bino bigenda mu maaso, Oludda oluvuganya gavumenti nabo batandise enteekateeka zaabwe ez'okuvaayo n'embalirira yaabwe mu lusirika olw'ennaku 3 oluyindira wali Entebbe. Tutujja kuwa bwe tuyimiridde ku buli kitongole, ku buli nteekateeka, kubanga tebivaayo bulungi bwe tuteeka mu kiwandiiko ekyawe ne tuteeka mu palamenti. Waliwo kye bayita priorities ebirina okusoosoozebwa. Tulowooza nti ekintu ekirina okusoosoozebwa ekisingira ddala obukulu kyandibadde kya byabulimi. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga agamba tebajja kulindanga bulinzi gavumenti kuvaayo n'ambalirira olwo batandika okugikubaganyako ebirowoozo nga bo mpaawo kyebalagawo. Tetuli nkusu nti tuddamu bye bakoze, tulika akasuku nti bye bakola naffe bye tuddamu, bye boogera bye tuddamu. Tugenda kuwa ebyaffe nga byetengeredde nga ab'oludda oluvuganya mu palamenti. Bintu byagamba gavumenti ekoze kino tekoze kino kaka tubikooye kubanga bannayuganda bakimanyi nti yalemererwa. PDM gye yagamba luli nti era ku luno magic bullet ejja esente abantu tebazifuna. Kati bannayuganda ffe tukyagala gavumenti ekoze kino kubanga bakiraba. Geze wano kaka naffe twagala tukole ezaffe kwa otula budget y'ebyemizannyo mu ggwanga yemu ku budget entono ennyo nnyo. Ate ng'ebyemizannyo abantu egiba emirimu n'engeri gy'ebikozesebwamu n'ensi bw'ebiraba kati tebikyali nti byakuzannya mu buzannyi. Mpuuga agamba kyekisera Oludda oluvuganya okuteeka gavumenti ku nningo okukomya okuleetanga ebiteeso bye bimu mu buli mbalirira nga bw'ezzenga ekola. Naye tibakikola nga kibaguddeko bugwi, bakigenderera kubanga bamanyi nti ekigendererwa kyabwe si kyakukola. Ekigendererwa kyabwe kyakugamba nti omwaka gw'ensimbi omupya gutandise, ensimbi endala zizze okukola ebintu bye bimu. Bakikola bakimanyira bakigenderera. Olusirika luno lwetabiddwamu baminisita ab'enjawulo mu gavumenti y'oludda oluvuganya ng'era bano bakunokola ebyo bye basuubirwa nti bisaana okuteekebwako essira ng'ebyobulamu n'ebyobulimi. Bw'oba oyagala okuwideninga tax base abavubuka abo olina obba engaging ne babeera nga babeera ne industry gye babeera a part of. So we want investment in the creative industry. Tusuubira okusoosowaza enguudo z'ekibuga, tusuubira okusoosowaza emyala kuba byebizibu kuba kyannaku nnyo nti mu 2023 enkuba bw'etonnya tukyabeera n'amataba mu Kampala. Gye baleese erinnyo waggulu etaddemu nnyo ssente nga zigenda kukoma waggulu. Twogera ku ssente z'abakadde, ssente z'abavubuka, zino ssente zibadde ziyamba omuntu wa wansi okwekulaakulanya. Tulaba nga gavumenti guarantees only 20% of this money, naye ng'ate 80% ssente zibadde zigenda okuyamba abantu abo ng'eziggyeemu mu budget. Mpuuga agamba nti nga buli kimu kiwedde basuubiranga ab'oludda oluvuganya okutegeka okusoma embalirira yaabwe gye banaabateeseteese okulaga ssente we ziva n'ensaasaanya. Tutujja kuwa bwe tuyimiridde ku buli kitongole, ku buli nteekateeka, kubanga tebivaayo bulungi bwe tuteeka mu kiwandiiko ekyawe ne tuteeka mu palamenti. Tujja kufuna olunaku lulamba buli minisita asomere bannayuganda wayo tuyimiridde kitwandiise policy stand mu nteekateeka ate ne mu kusoosowaza. Policy and priorities is our opposition. Abantu ab'enjawulo bakuyitibwa okwebuuzibwako ku mbalirira eno esuubira okusomebwa mu mwezi ogwokuna. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.